Omusumba Ofono Moses nga yasumba ekkanisa ya Divine Bangi bwe bujjuko mugombola ya Myuka Wakiso awadde abakkiriza amagezi ag'okwerwanako nga bayita mu Katonda okuvvuunula ebirooto bye balina ng'asinzidde mu kusaba kwakulembeddemu mu kkanisa n'enkya ya leero. Sometimes you may be forgotten in life, and the people that you expect to pull you out of the ditch, to pull you out of the problem, the people you expect to help you out of a situation, they may not be the very people. Omusumba Ofono agamba nti mu bulamu bw'ekirokole ensi yeetaagamu abantu nga Yosefu eyali kafulu mu kuvvuunula ebirooto ng'asabye abakkiriza okwezimbamu omutima ogw'obugumiikiriza basobole okutuukiriza ebirooto byabwe. Right timing of lifting you, and just be patient, just keep focusing, do not grumble. Whatever situation you may be having, whatever may be squeezing you, whatever difficulties you may be going through, maybe it may be a betrayal that people have betrayed you, they have pushed you into prison, they have pushed you out of your job. Iyo Omusumba Arnold Kikonyogo ow'ekkanisa ya Bwayise Worship Center Yesu akwagala alaze obwetaavu eggwanga bwe lirina nga bwe bw'abakulembeze abamanyi Katonda abeetaagibwa mu bifo eby'enjawulo nga kino kijja kumalawo ebizibu ebirumba eggwanga. Kubanga abasajja bwe batyo baba tebajjudde mululu, baba tebajjudde bbo, wabula baba bajjudde kwagala na kulaga kisa na kulaga kusaasirwa. Ogenda okyetegereza ng'ensi yaffe kye yeetaaga olwaleero. Ono asinzidde mu kusinza kwa Sunday wakati nga bateekateeka okukyaza abasumba okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bano bakuŋŋaanirako wamu bakoowole Katonda asobole okulambika ekkanisa. Abasajja nga ba Peetero abakyusansi nga buli bagenda mu nsi bagenze kugattako so si kujjako, bagenze kuleeta ssuubi so si kukuba miwoobe. Kati ensi abantu bwe batyo beetaaga. Bw'abadde abuulira awadde empagi 7 okutambulizibwa eggwanga n'obwakabaka bwa Katonda ng'asinzidde wano n'ategeeza nti y'ensonga lwaki bategese olukuŋŋaana luno. Amaka, ebyenjigiriza, ebyeddiini, ebyobufuzi, bizinensi, art and entertainment, science ne technology, ebintu bwe bityo byebikola amawanga, byebikola emirembe. 7 spheres of influence. N'omusumba Judy Kikonyogo alambuludde ku nteekateeka ey'olukuŋŋaana luno. Tuyisa abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku lunaku lw'enkya. Abantu babeerawo nga basinza ebifaananyi, omuntu n'asinza TV, n'asinza emmotoka gy'alina, omuntu n'asinza amayumba g'alina, naye nti ebyo ebintu byonna bwe bivaawo tulaba Katonda ne tumusisinkana ne tukyusa obulamu bwaffe bwennyini ate n'obw'abantu abalala. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku KSTV agaleero.